nga basiri survivors obuzibu tusanze nnyo kirimbu batwekya acid naye government tevangayo eteeka yesi baliisaako lye bayita toxic bill bagiyita toxic chemicals prohibition control bill bagiyisaako omwaka gwagwawo naye eyo bill bwe bagisayininga twayesanga mu bagisayininga naye up to now tebagiteeka mu nkola paka tuwesanga mbu kuva January up to now tulina cases ezisukka mu 13 ezabayidde acid abasinga bakyali mu ddwaliro Mulago naye tewali n'omu ayafunyeko justice. Ate ekirala omuntu yenna wamala okukokya ne acid n'ogenda you are the eyewitness bogenda ku police n'owabira omuntu bano abantu bakujjira mu ddwaliro ogenda oweereza oweereza obukakafu omuli yakola ki yakwokya ate nga in most cases owesanga ng'okyali mulwadde kati gwe bogamba busisobola nkyali bubi musango ogenda ofuluma nga bakola ki bagogoba dda. Tulina kyetukola naye nga tekisobola kukola ki kumala kale wadde nga teriyo kimala nati nayo bambi ne bawulirize tuwulirize eddoboozi lyaffe naffe tuyambire wamu bakkanye tukyanoonya mirimu tebakyatuwa mirimu naye naffe mugabi ogundi bwe bawulira nti kale waliwo gundi programs ezo z'okwekulaakulanya naffe zituteekemu baba tugenda tusaba microloan ffe ne batuwa basurvivors bamanyi nno ze tugenda kufa.